Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Olunaku olwaleero tukuleetedde eyaliko omukulembeze w'eggwanga lya Mozambique omwami Samora Machel era nga yazaalibwa mu mwezi gwali gwa mwenda ennaku z'omwezi 29 omwaka 1933. Yali musajja munnabyabufuzi era nga ye Presidenti eyasooka okufuga Mozambique oluvannyuma lw'okufuna obwetoowaze mu mwaka gwa 1975. Yafiira mu bukulembeze mu mwaka gwali gwa 1986 oluvannyuma lw'ennyingi yalimu okugwa ku nsalo ya South Africa ku kyalo kya Madrigoa ensangi zino kye bayita Kilembeni ku kaalo ka Gaza. Era ng'ono yazaalibwa mu famire ey'abalimi era nga jjajjaawe yali mukiise w'akatundu ka Kungana nga bakyafugibwa Abaportigo. Ng'era Abazambiki abalala jjajjaawe yali yakazibwako Indiginia ekitegeeza omuzaliranwa. Yakakibwa okulima cotton eyaleetera abeewuwe okuba n'ebbula ly'emmere. Yaggaanibwa n'okulamba ente ze okuziyiza okuzibba. Ng'obizizza ku bbali, taata wa Machel yali mulimi omukuukutivu era nga yalina eggana ly'ente mu mwaka gwa 1940 mu kyalo ky'abalimi. Machel mwe yakuzibwa era nga yasomera ku ssomero ly'Abamishoni era wano omwaka gwa 1942 yatwalibwa mu ssomero ly'Abamishoni. Wano abaana baasomesezebwanga mu lulimi olupotigo n'olw'obuwangwa bwabwe. Wano Machel wadde nga yali amaliriza omutendera gw'okuna ku ddaala erya secondary yalinayo ebipapula ebimukkiriza okusoma obusawo. Mu mwaka gwa 1954 yatandika obusawo mu kibuga kya Lorenco Marcus kati ekiyitibwa Maputo. Neera wano teyamaliriza kutendekebwa kwe mu ddwaliro lya Miguel Bombada mu Lorenco Marcus. Wano yafuna omulimu mu ddwaliro lino lyennyini n'asobola okubeera nga yeeyongerayo n'emisomo gye. Yakolako akabanga era oluvannyuma n'ava mu ggwanga ne yeegatta ku kibiina kya Mozambique Nationalist Struggle mu ggwanga lya Tanzania. Ebyobufuzi bye byatandikira mu ddwaliro lya Bombada mu Lorenco Marcus oluvannyuma lw'okwekalakaasa kw'okuwa abaddugavu omusaala omutini okusinga ku gw'abazungu ate nga baali bakola omulimu gwe gumu. Oluvannyuma lw'okubbibwako Chelpe omu nga bwe yali anoonyezebwa poliisi ya Portigo yadduka n'ayita ku nsalo okutuuka nga ayingidde Dar es Salaam e Tanzania. Awo we yeegattira ku ggye lya Mozambique Liberation Front erimanyiddwa nga Frelimo mu Dar es Salaam. Machel yakola mu ggye erimu nga Nakyewa era yasindikibwa mu ggwanga lya Algeria okutendekebwa nga abayeekera. Era wano bwe yadda okuva mu kutendekebwa baamuwa okulira ekibinja kya Frelimo okutendeka mu Kongwa. Wano yakuzibwa ku mitendera egy'enjawulo. Era wano yatandika okulira eggye mu mwaka gwa 1966 oluvannyuma lwa komanda waabwe okufa era ng'ono yali ayitibwa Philip Samuel ne Presidenti eyattibwa Bomu Eduardo Madeleine nga omwezi ogwokusatu mu 1969. Machel yalondebwa mu mwaka gwa 1970 era wano gavumenti y'Abaportigo yasuulibwa n'aba Armed Force Movement erimanyiddwa nga MFA okudda ku Lisbon mu mwaka gwa 1974. Gavumenti ya MFA yasaba akabinja ka Frelimo okukomya olutalo wabula baagaana. Oluvannyuma lw'okubeera nti baali ku kiruubirirwa kya kwenunula okwogerezeganya wakati wa Libson ne Frelimo kwagendera ddala mu maaso, wabula Machel yagenda maaso n'okulumba gavumenti y'Abazungu. Okwogeraganya kwaleetawo enzikiriziganya era ne bakola endagaano. Mu mwezi ogw'omwenda nga ennaku z'omwezi 7 omwaka 1979 ne bakkiriziganya obuyinza bwonna okubuwa akabiina ka Frelimo ku lunaku lw'amenunula mu mwezi ogw'omukaaga nga 25 omwaka 1975 oluvannyuma lwa Mozambique okufuna amenunula.
Machel yakirangirira eri eggwanga era wano yafuuka Presidenti asoose okufuga oluvannyuma lw'okufuna ameefuga. Machel ne gavumenti ye baabaga amateeka amaggya agafuga Mozambique era wano obuyinza bwaddizibwa eri gavumenti. Ettaka lyatwalibwa gavumenti, abantu baggyibwako obuyinza okuba n'ettaka. Nga wayise omwezi nga bafunye obwetoowaze mu mwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1975 ebyensoma n'obulamu byadda mu mikono gya gavumenti. Wano amasomero n'obulwaliro obwannannyini ebyokuzimba baabissa ku mulembe, tewaali muntu yenna yali akkirizibwa kuzimba mu mwaka gwa 1977. Wano Abazambique bonna baggyibwa mu byalo ne bazzibwa mu wakati mu kibuga ne badda mu nnyumba ezaali ez'Abaportugal oluvannyuma lw'okubeera nga baazisulawo. Machel yalondebwa nga Presidenti eyali asoose era obuwagizi bwe bwonna yabuwa abalwanyi balwanira enkyukakyuka okwali aba Rhodesia, Zimbabwe ne South Africa era n'abakkiriza okukolera mu Mozambique nga ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'ekumi omwaka 1986 Machel yagendako mu lukuŋŋaana mu kibuga kya Mbala mu Zambia oluvannyuma lw'okuyitibwa abakulu mu Zambia, wabula bano baamusaba asule wabula ye kye yagaana n'awaliza empaka adde mu Maputo. N'omukuumi we yagezaako omukomya wabula buteerere, yawaliza mpaka n'agenda mu kiro ekyo. Ennyonyi gye yalinnya teyalutonda era ne mu Maputo teyatuuka era yagwa mu kibuga kya Buzini mu ggwanga lya South Africa. Muno abantu 9 be baalutonda wabula 3 bo bagenda zira kumwa nga mwe mwalina omwagalwa w'abangi Machel. Omwami ono yalina omulungi we amufumbira ettooke era nga yali amanyiddwa nga Josina Matembe. Olwo nga tannabula bulamu bwansi eno baalina ezzadde ery'omwana ow'obulenzi ng'era amanyiddwa nga Samora oba Samito. Omulungi ono yafiira ku myaka mito ddala era gyali emyaka 25 egy'obukulu mu mwaka gwali gwa 1971 ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokuna. Ateeberezebwawo kubanga yafa ekirwadde kya kansa ow'omusaayi oba kansa w'akalulwe. Wano Machel yafunayo omukyala omulala era nga bano baagattibwa ng'awayise emyezi 3 nga Mozambique efunye obwetoowaze. Ono yali amanyiddwa nga Graça Simbine, yali minisita w'ebyenjigiriza n'obuwangwa mu ggwanga lya Mozambique. Bano Katonda yali yabawa ebirabo by'abaana 2 wadde nga Machel yalinayo abakyala abalala n'abaana abalala, wabula ebyo byonna yabikola ng'akyali muvubuka. Bwe yali akyakola nga omusawo mu mwaka gwa 1998 nga wayise emyaka 12 nga Machel amaze okufa, Gracia yafumbirwa omwami Nelson Mandela era ng'ono yali Presidenti wa South Africa. Kino kyamuleetera okuba omukyala asoose okubeera n'abakyala w'amawanga 2. Byebyo ebitonotono ebikwata kwe yali Presidenti wa Mozambique Samora Machel.